akasiikize kawanvu wa nnyo kati n'oba oli mumpi. Yaleta muganda wange nga yamutemyetemye ali mu kkutiya. Yajja enviiri ne zimuva ku mutwe nga tutambula mu kkubo. Gwolaba akasiikirize nga kali awo keekyanga kati ate gwe toli mu kwekyanga. Baatugamba nti no bw'okitemamu oba okimaze amaanyi. Era twatandika okuba nga tubeera n'obujambiya bwaffe. Omufu buli abaga nti abana kisiikirize. Gwe omuntu yenna ali eyo alaba nga ebya Katonda tebikukwatako, alaba nga nti ebibye bya kisiru era byakumala budde, tosobola kukitegeera paka ng'osigazza ye yekka nga baabona bakuvuddemu. Olwo olujja okukitegeera nti bikola nnyo amakulu era tebyenkanika, wabula nkusabira oleme tuuka mu kaseera ako ng'osigazza ye yekka ku kisenge. Era nkusabira buli kadde osabe Mukama akaseera akakasuke wala. Ffe tukalabyeko, nze nkalabyeko, ng'olutalo lwange luli wakati wange ne Mukama Katonda wange yekka, nga tewali muntu mulala asobola lutegeera. Amasimu, perfume, ebizimbe, ebyokwewunda by'ensi, abaana n'abakyala byonna nga tebikyakola makulu gye ndi. Naye ng'obulamu bwange buli wakati wange na Mukama Katonda wange era nga gwe nkaabira, nga mugamba nti taata bw'onjija wano wendi leero nja kwongera okutereeza obulamu bwange n'otambulira ddala obulamu bwange obusembayo, nga booleka enjiri ennungi eri abo abaweddemu essuubi, era buba ekyokulabirako era nga buba kugamba era mbeera ekyokulabirako eri abo abasebengerera era balina engeri ezinafuya erinnya lyo zibatambuliramu. Mu nsi muno mulimu ebintu bingi ebyenjawulo, naye gwe mwana Katonda ali eyo, olwaleero mbadde njagala kubuulira katinitini kati tunatandika puroguramu eno ku kiwuka kye bayita Nabbubi. Ogwo nno mwoyo mulamba, tolisanga Nabbubi nga zitambula bbiri. Nabbubi ne bwezaala ebyana byayo ebitta, era oluba okubizaala birina okudduka ekikumi ky'amaanyi nnyo okwewala okufa. Nabbubi teba na famire, era ekiyumba kya Nabbubi ekibaamu yekka bw'ati bwa Namunigina. Omuzimu gw'okwewaggula gwasenga mu mutima gwa Nabbubi nti talina kintu kyatuna kyefaako okuggyako yo n'abaana beezadde berabira ddala ng'abalabe era bagidduka. N'abaana era ne bakola ekintu ekyo olw'okuba nti taata ne bajjajja baba Nabbubi, omuzimu kwewaggula gwabasenga ku mitima n'abaana ne batambuza eyo legacy. Eyo yoota ekitimba mwenaakwatira ebiwuka ebirala, era nno bw'okyegendereza ekitimba ekyo bw'eba ekiruka bweti buli sayidi eba yenkanankana ne ginne waayo. Teba na maama, teba na taata, era teba na bakkojja weebeera. Yewaggula n'esenga yokka ku mutala, olwo nno neekolera eyo akavuyo kaayo. Mwana wa Katonda, olwaleero nnyimirira ku MR Live ku Meeting Club Bongo Live, nkusabire Katonda akuwonye omuzimu gw'obwewagguzi. Abazadde bagambako n'okkinala, n'ofunya emikono, n'okanula amaaso. Abantu bonna bagambako tobawuliriza olw'okuba olinamu akasente, ofuuwa bbiya, n'owemula buli muntu. Bwe bakulaga ensobi zo, okaayana tolina ddirwa osirika n'owuliriza. Omulabe omwewagguzi, omwoyo ogwo gwa Kinabbubi gwakusenga ku mutima, era nno weeyita wa kitalo. Nenyongera okujjukiza nti bangi babikoze ne bamaliriza bapondoose, Katonda abatadde waalamulira era nga bafeesinze ye yekka abantu ng'abo. Ensi tugikolamu ebirungi bingi, ebyeyagaza n'ebiteeyagaza. Ku sayidi yaffe so okola ekirungi ku sayidi yo naye ekyeyagaza mulala, so tugikolamu ebirungi bingi n'ensobi nnyingi. Yonno munnange terisiima, ekintu kyokka kyetuwa ekyenjawulo kutuziika.
ensi ekwebaza na kukuziika. So twegendereza ensi tukakanya amalala, tewali kipya kyojja tutuukako kye batutuukangako. Tuwulirize nnyo era tuzimbe ensi yaffe, tugifuule ennimiro ennungi eri abaana baffe. Weewaawo gye baliko ssebo. Kale ssebo nawe gye baliko ssebo. Happy New Year. Bannange mu Luganda mpozi kiba kitya? Omwaka omulungi, omupya omulungi. Kati nze mbanziramu nti anti thank you. So kuna thank you. Oba nawe nengukuddiza nti Happy New Year you too. Happy New Year. Happy New Year too. Kyonna kikola. Ne ebyobugagga by'omuttaka byonna ndaba byetimbye kakofiira ako. Kalabako kopa, silver, golodi, kona bakatobese mu bujjawa. Kisa kya Mukama. Akofiira no kandi kakola makubu. Era kankajje nako. Akazeeko. Kankajjeko. Kubanga ne wansi ndaba omuggo gw'amaanyi. Nenga tonsobola okugijjamu. Bintu byakabi kati nze nyumidde mu layisi n'ebyo bya bbeeyi. Kanjije munengatto saagala tukole nga bikubuzaabuza. Wa kamera agisembezeke. Kanjije munayo. Koze bubi okwogera mazima. Kati njagala ondabe nga saagala ondabe nga no obstruction n'emu gy'oli. Weewaawo kakakyo kakkanye tuweereze ebikubuzaabuza byonna mbijjeeko. Naye omwaka guno omupya lwakuba nti enseenene zaaweddeyo. Nikuba nadde ntandise esumbuusa z'enseenene. Nga abantu waliwo nazaawuddemu ez'obutwe n'ez'enseenene. Obutwe bw'enseenene. Abo abeewola abavubuka baagala okwewola. Nga bowa obutwe. Kubanga bizinensi teyina kuwolola, supermarket tewola. Bakinze mpola. Kati nadde ntandise osumbuusa z'enseenene nazitandise rating enseenene ziweddeyo. Kyokka abantu no badde batandise okuzirya. Tusobola kuzirunda n'ababa bazirunda. Nzibu siina nsiko. Bazirundira mu bisagazi. Oli alima ebisagazi bye n'alunda. Naye nange bwe nteeka amataala ewange nzimubbako. Anti kati ayinza okuba ekisagazi akisimba mu katimba n'akabikka bulungi nga zibeera muli. Mpozi awo. Zo ziryaki? Enseenene zirya muddo era. Kubanze nsanga omuddo nga bagulumyerumye. Tosobola manya ki ekiguli alabika era nseenene. Zivaawo? Enseenene ziva mu mayanzi. Ge gazaala enseenene amayanzi? Amayanzi ge gazaala enseenene. Yes. Mayanzi. Kati ejjanzi limu lisobola okuzaala obuseenene nga 2. Kuba zo zibiika bugi ne buvaamu obuseenene nga bungi. Era bwokera ku makya ennyo n'ogenda mu muddo mubamu obutonotono obuntu obubuuka ziba zijja kukula zifuuka enseenene. Naye bye mwerimbamu n'enseenene zirina ekiswa ziva mu mwezi. Mayanzi ge gazaala enseenene. Kati gwe mbuuza amayanzi ate kye kigazaala? Kye kizaala mayanzi? Enzige. Era kyovala n'omuganda akugamba ejjanzi teribuuka na nzige. Bwe bamala okuzaala bwe bati ejjanzi, enzige ekwata lyayo n'ejjanzi lyayo. Ejjanzi teribuuka na nzige. Lwaffe lwabanaku nkimanyi naye baluleetera awo. N'ebigendererwa byo mu nsi. Naye gwe naagaggawala. Okubuzaabuzibwa. Ndigaggawala. Olw'embeera z'abaguuda b'olengera. Naye ndigaggawala mbuuza akabuuzo. Ojja gaggawala ate lwaki Katonda wamuvuma? Obubonero bw'abaavu bwonna mbulina. Akasooka. Okunyuma ennyo kw'abaavu. Okunyuma? Okwambala n'onyuma kw'abaavu kubuzaabuza mbeera. Tezaala bino byembadde neekapise byonna mbuzaabuza. Gwe ebyo bya bbeeyi byawukana. Si bya bbeeyi. Byawukana. Kati okunyuma kw'abaavu. Nina entondo. Z'abaavu. Mwaba n'entondo. Nina obusungu bw'abaavu. Bwe ntambula siinaamu kabaliga.
Ogaggawala olina oba mu kabaliga. Bw'oti? Otambula ogira mu ogera maaga binika. Naye ze ebigere byange ne bibeera straight bwe nti sikirabangako. Ekirala bwe nneewola teri ansaasira n'azindekera ndiira ku nsiko 10 kiba 10. Kale sinalabayo ku kabonero ka bugagga kennina amanyi ganzigudde simanyi oba mwe mulina okwongomyagomya. Limaliza Lubowa owa munyiza oyinza okuba omuyina naye nga naye yatondowala era ye waali era yeewera okumpa ssente naye gwe tokikkiririza. naye nze okusinza kubonero bwendaba mu maaso gange amaanyi ganzigwamu. Lubowa tomukkiririzaamu? ye mukkirizaamu ayinza obikola n'empaguza. Omanyi okugaggawala nga togenderedde. Waliwo agaggawala ng'agenderedde n'agaggawala nga tagenderedde. Ekyo ezo ziba nzibu. So tumire ku Bayiga Queen omuwagizi wo. Omukyalo oyo mutumiddeko nnyo Bayiga Queen. Mukama njagala kuwa obulamu osigale nga ondaba kubanga bw'onoowangaala tuba tukufunamu. Kyensinga okusabira kubanga ebisigadde byonna by'osaba nga Katonda akuwadde obulamu obujja kubifuna. Bayiga Queen. Esther naawe nkutumiddeko yonna gy'oli eyo. Mukama naawe akuwa obulamu obutaggwaawo. Waliwo obulamu obutaggwaawo. Kituufu anti bwe buli nga tusomose naye obwo bwokka tubufuna tuyita mu Kristo. Nze ate nze mba njagala aleme kuva mu nsi. Katonda kuba akola ebyewuunyisa. Yesu teyabikola ebyewuunyisa. Ayinza okukikolera awo mwana muwala oyo n'atava mu nsi. Ati obulamu obutaggwaawo bwe njagala obwo nze bwe ŋŋamba toyagala kufa. Naye neetamwe nange ngiremereko mba njagala ngiremereko. Kati gwe kyoba omanya Sitaani bw'aba ali eno nga Katonda ali eri muggulu muveemu eddoboozi nti abaagala okugenda mugenda abasigala wano sivaawo. Ofiira wano Sitaani awo mukwata ne mu nkwawa bwe nti neŋŋawono kati tubeere ffenna wano. Even if yagamba naye Dimaliza lokoka mu bulokozi mwemu era bye nagamba. Nze njagala nnyo okulokoka naye bannange kuliko ebigenderako ate byo temwagala ebigenderako babiki nti omuntu omugamba lokoka kuba Katonda tagabirawo. Kati naye ako ngenda okukatuukamu nga gowapayoko nange nenguma. Kati ye bwandokola nze najja wamanya agabuulira enjiri ng'enjala ennuma. Nange njagala lokoka. Dimaliza oyagala oli okugamba nti kati Dimaliza lokoka ng'akwokyanga naye buli kanaku eza kukumira mu bulokozi. Anti awo we ŋŋambira nti bannaye Katonda owaleese omuntu omugabi ate ani amuleeta omulala. So Dimaliza gwe kizibu sente buli we ziri olwakugendawo. Ate obuzibu bwe nnina sente zijja kunkozesa ensobi. Ekyo nakikkiriza. Zinsinga amagezi kyokka tezoogera. Zisobola okunkozesa ensobi. Oleese nsasage ku TikTok. TikTok yaffe y'amaanyi nnyo okusinga YouTube yaffe. Naye nsaba Mukama atuwa amafuta agamasanyalaze agali ku TikTok yaffe gasale gadde ne ku YouTube. Nagaana nteekayo kiripu ng'egamba nti ekisiikirizo bangi kupuleyingire mu wano kubanga kiripu nange nsobedde. Dimaliza abantu bayitiridde okwevumira ku TikTok ate si ekigendererwa kya ekisiikirize ne kibba omuganda wange yali mu ekisiikirize kati kabawe kane kati ekisiikirize bwe kyajja twatunulayo bwe tutulaba obanga omuntu yajja n'ekisiikirize kubanga omwezi ffe twaliranga ku mwezi nga tetulina ttaala mu kyalo. Omwezi nga bwe guvaayo ng'emmere mujala mu ddiiro omwezi gukolanga ttaala. Kati bwe twalaba ekisiikirize nga kijja naye nga kijja kikola kiti nga kiteekawo enjala kati ne tutunulayo emabega tulaba oba waliwo omuntu ajja akikola ekisiikirize nga kyekimuddamu ng'omuntu taliiwo nekimuyolawo ekisiikirize nekidduka ne tugoba ekisiikirize. Kati bawakana
abantu bali kuno kuliko comments ebikumi 200 sinadye nazemu wadde nemu kuba wadde sizisobola kati abantu baagala tubabuulire byebamanyi bebatamanyi tebabyagalira dda bamanya bya bulimba so ng'eno ensi ekyayina ebintu bye tutamanyi bingi nga tulina obitegera nti gyebiri ekisiikirize kya ddala gyekiri nawe oyina ekisiikirize n'omuntu mulala alina ekisiikirize naye kati nkubuulire ekisiikirize ekituufu kansozomemu comments 5 kati tudde ku mbozi ekisiikirize that guy is not lying mwe abamuvuma temulina bye mwarabye nze eno oyakuwagidde webale nnyo akamunyenye kankuba oluyi ekiro naye nakati teri yakkiriza nanyiga akamunyenye kamukuba oluyi ekyo nakati I remember this story mu 1999 up to now omuwala baada muyita bukebekebe yasangibwa afudde ekisikirize kyamubba ne kimuttira mu lusuku nze ekisikirize nange kyantama kibba abaana olangamba ekisikirize kyabba ex wange kyabba girlfriend wange nakati kiri eyo kimukozesa tonda wange onaga naye mulimba onagamba I have ever seen a moving dark shadow so I can't say no narabako ekisikirize nga kitambula ekiro nange sikyosa kukiwakana onaga that's why batugaana okutunuliranga ebisiikirize onagamba wangi nagamba oyateeka okuba musaamya message ziri kuno agaawo dimaliza alimba ekisikirize kati kikwata kiki omuntu nekimubba onagamba ekyo kyali kirooto onamugamba muzeyize bidaalo omusezi ye muzeyize bidaalo yakisindikanga nekibbo bono yakulwa naawe emboozi ng'ennyumidde naye mmwe these things are very true you can't believe it mpozi nga kyakutuukako bisitole bino bya kisiru nnyo sibiwuliriza abantu mmwe ate nga yabiwuliriza tabiwuliriza ate nga yabiwuliriza yamaze biwulira obutabiwuliriza owaayi ekisiikirize kyefuza ekisiikirize kakati nga kyenkugambye nti abantu bw'obabuulira ekipya bo baba balowooza olimba bw'obabuulira kye baali bawuliddeko kuba bw'obaga nti omusezi alya ne bw'aba nga baali batulimba ekyo bakikkiriza kubanga buli omu yakula awulira akola ki alya naye newe kiba nga tekiriiyo kubanga gwe ku kyalaani gwe baali balidde ebyalo byonna byetukuli poliisi eyinza n'okgendayo era oyo emukwata abasse muntu aba mutemu naye nalabako omusezi ku kabanga naye sinnaba kiwakanya ekyo just mbuzizaamu ebyo bibuuzo nabo babyeddemu nti senga baali bali abantu senga tuli batono okitegeera era ne poliisi yenyini tesinza kukkiriza kutwalira kubanga gw'oli abantu abalamu oba mutemu senga ebakwata naye ekyo tukiresaawo kuba ffe twakula tukimanyi nti bakola ki babalya kati muzeyize bidaayo kati kankubuulire ekisiikirize abantu tebamanyi omuntu asobola okubbako ekisiikirize ekikyate n'akumala amaanyi ng'era bw'owulira nti bebe bagamba omuntu akubyeko omuzimu n'obeera eyo ng'weebase n'otandika okulogootana nti waliyo ali mu kubbako omuzimu naye ekisiikirize ekyo era ffe gwe tuyita omuzimu gwo basobola okukitwala n'oba nga tokirina senga otambula nga waliyo layiti nga tolina kisiikirize oba owedde kubanga kintu kiddala layiti kyekubamu nga tekirina kisiikirize kakati ate omuntu asobola okubbako ekisiikirize kyo abalogo akisobola n'akubbako kati nkubuulira ekisiikirize Zebedaayo engeri gye yakikolangamu yakolanga bw'ati nga mubeera obeera nga muli awo mutudde aleeta ekisiikize kye ne kyekweka mu kikyo kati gwe oba olowooza kikyo bw'okola booti ne kakuddamu bw'odigida ne kadigida naye nga si kikyo kiri ekikyo kyekibikola gw'osigale mu maaso n'okgenda
mu kuzannyisa kubanga kyo kisooka kuzannyisa okutwala. Kakati kyazannyisa twaberanga ku kisenge n'odigida maama n'atugamba esigize kijja bakuba esigize kiveeko. Kati Zebidayo bwe yakisindikanga nga kibba abaana kubanga ye yali musezi ng'abantu nga ye yali abaana bato ye tali abantu bakulu. Ye yawoomerwanga nnyama y'abato. Era Zebidayo nga nevvumbe likwata ng'ewuwa ina olujja luba lunene naye nga lwe tuba tuyitawo olutuuka waawo mudduka emisinde naye ng'olujja teruggwako naye nga ye abeera abalaba bw'ati paka we mudduka ne muyitawo. Yalina emyaka emeka? Zebidayo yali mukadde, yali musajja mukadde era ng'ayina omululu kubanga nze nzijukira abantu nali tutunda amata ng'ente yaffe ezadde ne banga atwalayo amata nasanga ali ku ttule ali mu kulya akanyama mbu akabawoomeranga ka keeki sijja kwogera bo bagamba kabawoomeranga ka keeki. Kati kali ate lwaki obuzaabuzaaba nti eno program n'abasiraamu bagiraba nati ekituufu bakimanyi nti nabo abantu kituufu kasanze saakalya yali mbizi. Oli musiraamu? Pozo omusabisi talya mbizi. Kati akabizi kaabwe kaali kamyuse bulungi oba kaali kanyama ka muntu kunobanga akabizi awo siyinza kumanya naye ffe twali bato ng'era ffe tulya buli noba tugambe nti awo wa musezi gw'enjala nga ekwerabiza omusezi enjala osanga kanyama kamyuse batugambanga namungodi bamukolera mu nkwawa ne babukola bati naye nga twongera kugula olw'enjala kyokka bagamba oyo omukazi abukolera mu nkwawa abalala ne bagamba nti yabuteeka eno kabina gyabukolongera bwati naye ng'era olw'enjala nga tubugula naye nkati nkubuulira batubampa amata gatwo okutunda amata mutwalire ekikopo ky'amata namusanga ku ttule ya mbizi. Zebidayo yali talya kamulali naye olwandaba n'alunga kamulali ku ttule agobanze. Maama we Naalongo yali mukazi we n'amugamba ate totera kulya kamulali olunzeeko kamulali. Ku luno ngenda muyiga yayogera nga ajabuliza yanguyiriza ku luno ngenda muyiga olw'okuba ndabye saalya kuba nowatanditaddeko nali sijja kulya. Kati Zebidayo nga bamuwadde n'akataasa k'obuugi yatulanga ne munne Simoni bwalinga obusajja bubiri nga tekalina bulungi nviiri kalinawo n'ekiwalaata nga ko bakayita Simoni nga bakuba akataasa k'obuugi ne bakateeka wali. Kati we natuukawo bwe nti okutwalayo amata nkulaga maanyi ga Zebidayo yansiima ng'alaba nsaana kuliibwa malo muwa amata mba ntambula kubanze yaŋŋamba yitira waneeno ogwa wali mangu waliwo akakubaawo ebisagaza eno bikutte neeno naye ayitaawa okumpi nnyo okusinga eri kuba luno olujja wale wawanvu. Zebidayo nenzikiriza amagezi ge anti nali ntambula omusota gwa Nemeso yitawo nga muwanvu kati guyingidde mu nsiko eno neeno kati simanyi gye guva simanyi gye gudda naye gusitopingidde awo kiri eri ekimazeeyo n'ekiri eno tolina kyola kubanga eno nsiko neno nsiko kati awo mukakubu golabula bikisota anti nga ye kyayagala nkomewo ntyo gubuuka munene nensooka nkuba enduulu awo wennyini ate mukuba enduulu esota ate lyeryagala okumbaka. Simoni teyali yenduulu ye yamanya bumanya yajja buzi nga sinaba nakuba nduulu kubanga ngenda okuba nga atandika okuba ate nga naye atuuse konze ategedde atya naŋŋamba komawo gwo omusota gulwawo awo tegugenda vaawo kati olw'okuba jajja nga yaabamanya abo yalaba nduddeyo najja ye yantaasa era ye yankwata bukwasa ati nengubuuka naye tugenda okutambula okutuuka ewaka nga kumba boona bwadde bukodyo bwa kusindika kisiikirize kye mu kyange abeera eri ng'aseetinga nti bwonnema bwoti nkufuna bwe nti anti natuukanga ewaka obeera otudde akasiikirize wano kalina bye kakola gwe byotakola ate bw'okatunuulira bwoti nga nako kakola kati n'olaba nga kako naye ate bw'obeera bwoti jjukira bw'otunula bwoti lino eriiso linenge gye lirabamu muno mu sayidi gwe bw'otunula bwoti gwolaba akasiikirize nga kali awo keekyanga kati ate gwe toli mu kwekyanga naye bw'otunulayo bwoti nga nako kakutunuulira nga kasitoopinga maama naŋŋamba
jajja ne lwaki ozanyira mu bisiikirize yali eri akalengera kakola kati amanyi nange ndi wano nze mbikola mbukanziramu kati ye nangamba lwaki ozanyira mu bisiikirize kisiikirize kijja kukuba oluyi saafaayo anti ekiro nalwala era bwe nalwala n'agamba obwedda azanyira mu kisiikirize kumbe kino kye bansindikidde kintwala saawa yonna era nalwala nnyo bwe yakikusindikira nga kitwala bbanga ky'okutwala kisooka kuzanyisa kiyinza n'okubeerawo wiiki ewakaawo nga buli wootambula kitambulira mu kikyo kibala anti ng'osobola otambula ng'olina ebisiikirize bibiri ng'olina kino ekikyo ekiwanvu kuliko n'ekimpimpi naye nga byonna bw'oba otambula bikuyeeyereza kati n'olowooza bibyo okitegeera kakati ekisiikirize ekyamazima bwe nalwala jjajja alina eddagala lyansiigasiiga awo nga liringa bbumba nentereera enkeera bwali ku makya olwakasana akaakawo akasiikirize kawanvuwa nnyo kati n'oba oli mumpi kawanvuwa nnyo kawanvuwa ffe nga kwetubalira essaawa netugamba ezo zakaziba ssaawa 2 akasiikirize akawanvuwe katyo kumbe akasiikirize akawanvu kasezi kawanvu ye busezi si kasiikirize kaddala akasiikirize kaali kasezi waliwo ekisiikirize ekisezi anti omusezi aba muwanvu awanvuwa n'aba mumpi omusezi awanvuwa n'aba mumpi teri era gwe baali bakulaza abasezi walabako omusezi nga kampi baba bawanvu twali musezi mumpi nze simulabangayo kati nga buno bufulu sitoopu muyinza obaamu akasezi mu obwo era bagenda okulaga omusezi abajjayanti lwaki owayo ekitambula bika kyagala bawanvu nze zikirabangako mu bampi kumba akasiikirize kaali kasezi kati mba ntambula omukwano gwange omu n'agamba nga ye bulwe ntambula ate naye ayagala nnyo okukirinnyamu ntambula bwakirinnyamu nemuga yuwayo mbeeredde kibulu gyenzira ng'abeera akirinnyamu kyanyiiga ate ye gwe kyayoola nekimuyoola ngenda okutunayo bweti nga simulaba netubuuza kisiikirize manya ki ekiyodde muganda wange nti ffenaffe tetumanyi anti twakaaba tugerola jjajja akaaba ng'akaaba awoza Zebidaayo famire yaffe wagibeerera ki famire nga ye akaaba ekyo kati ffe tetumanyi nti Zebidaayo yabirimu n'ebyo ebisiikirize byasindika tubimanya ku olwo nga bamututte naye mu kumutwala jjajja yagamba tugenda kusulayo wakiri kale ffenna tulabe bw'anaatulya twagenda ne tuyingira mu ffumbiro lye kubanga tumanyi mwayinza omumuleeta okumulya omufumbira nabbubi n'agenda akwata ku mulyango ffe tuli munda azimba tetumanyi Zebidaayo yali mulogo nabbubi n'agenda azimba ku luggi ne lufuuka oluggi nga lwa white anti jjajja n'agamba nga nze mugaye nti naye nabbubi ng'azimbyeko okwo n'agamba kutufuuwa bufuuyo obufuuwa bufuuwe ne buvaako n'obugira bugizi bwoti anti jjajja yagenda okukwata ku buguwa nga gifuuse miguwa nga bukaluba kati nze nendowooza oba jjajja talina maanyi jemuga jjajja vaayo nze nkuyambeko obuwuzi bwa nabbubi kokola obukozi oti anti nange okukateekako engalo wendi ng'ogamba omuntu yeyazze n'asibaasibako emiguwa ati mwagendayo nga bameka twali 3 kati ng'omu yo ate mwana muto naye nze nali muzzukulu omukulu nabbubi bw'anywezaawo ne tumanya kati tuwedde kale ate naffe ne tuguma ne tugana ne nabbubi kamusibye n'oli gwasibiddeyo ayinza otulya kasaali bweru naffe emiguwa tugikoonyeeko nga gy'amaanyi ate n'oli mukadde ye gye emiguwa agenda giyitawo kyokka ye bwe yajja yakola bukozaani n'abijjako nga tamenyeka namenyeka byonna n'abijjako n'abuuza ate jjajja ononye eki eno kubanga jjajja yali amuguza kawala gy'olumu nemugaa tononye eki jjajja n'amugamba ffe tuwa omwana waffe mpa muzzukulu wange ti muzzukulu ani ne tumwogera
n'agamba nze sinnaba na kumulabako. Netugamba yabuzeewo. Naye bulijjo jjajja n'agamba bulijjo batugamba osindika ebisiikirize. Ekisiikirize yasoose ono akunyumize ne mubuulira. N'alyoka aseka. Bw'amala okuseka n'agamba mundabye mwali munzannyisa, mundabye amaanyi ge nnina. Kakati jjajja n'agamba mutuwe. Namugamba mutamulaba mugenda kukola ki? Ko jjajja ngenda gende wa defense yali jjajja wange defense nga muyita defense. Ngenda gende wa defense. Namugamba genderawo ne kakati. Simuyina. Mwakunemya munyama. Genderawo ne kakati. Kakati nga jjajja mugamba jjajja omanyi tugendeyo. Nga tuvaawo nga tugende Saa mekolo. Saawa zaali za kiro, saawa zaali ngeyo 8. Naye nga jjajja ye tatya bweru. Ne tugenda. Jjajja enviiri ne zimuva ku mutwe nga tutambula mu kkubo. Naŋŋamba nga neesisiwadde enviiri ne zinva ne ku mutwe. Zebidaayo yatwetimba mu maaso n'agamba mubadde mulagawa. Gwe tulese eri. Jjajja n'asooka atunula bw'ati. Nze ne nnonda ekifunfugu. Zebidaayo n'aŋŋamba muzzukulu wakuba abantu abakulu ng'alonze ejjinja. Jjajja n'agamba gwe ejjinja olonda lyaki? Ko nze ndabye embwa. Naŋŋamba gireke ebadde ekulumyeko. Kumbe nze mbadde njagala kuba Zebidaayo kuba nze ndaba agenda kutulya, nze natidde dda. Ejjinja n'endisula nga jjajja bwe yandagira. Zebidaayo n'agamba jjajja muddeeyo ewaka muzzukulu mwe mugenda mulaba. Ne tugenda. Kaakati njagala kukulaga Zebidaayo amaanyi ge. Yaleeta muganda wange nga yamutemyetemye ali mu kkutiya. N'atusuulira awo ebifi. N'agamba wuuyo muzzukulu wammwe. Naye mujja genda mu ttooyi gyali. Ate ffe tulaba naamutemyetemye. Jjajja yakuba omulanga. Osse omwana waffe. Ngenda gamba nti osse omwana w'omwana wange. Jjajja yakaba amaziga. Ne mugamba jjajja tusooke tugendeko mu ttooyi gy'atugambye. Ng'ekyo ekikutiya akisuddawo kirimu ebifiififi. Tugenda mu ttooyi ng'oli gyali. Twaggulawo nga waali nga keesekera. Naye we kaaseka ate nenziruka emisinde ezijje ku kkutiya nsobole obigeraageranya. Okukwata mu kkutiya nga temuli kalimu. Era kyova olaba abo abasezi be baawanga bano abafuusa abajjanga ku masomero. Kuba abafuusa yateekanga wano ekyuma ne kiggukira eno ate ne kivaamu. Naye obuzibu bwabwe nga tebamanyi fuusa ssente. Naye ng'amaanyi laka baagajjanga eri. Kakati nimaliza. Omufu buli abaga nti abana kisiikirize. Kituufu? Aba nakyo. Omufu. Baga omuntu bw'afa tabana kisiikirize. Era omulambo ogubeera awo bw'ogukubamu layiti ekisiikirize kyagwerera awo kibeerawo. Nakyo kibeera kifu. N'ekyomulamu kiba kiramu. Naye nga abantu bakitegeere nti ebisiikirize kituufu asobola kikukoleramu buli omuntu kyayagala. Kubanga ebyo byenjogera byali riyo. Era ku kyalo twatandika nga abantu batya bisiikirize. Nga muyinza okuba muli awo ne wayitawo ekisiikirize. Naye n'otunulatunula baani ayiseewo nga tewali nga kisiikirize kye kiyiseewo. Naye nga kisobola okukunyakulawo. Kikunyakula kiti akati oli waliwe message yo njijjukidde. Eyagala nti nammwe mulimba temutubuzaabuza ekisiikirize situla kiki omuntu. Kati ate ekyo ekisiikirize ekyo kiraba bwe kiba nga kikutwala gwe kennyini gwakigoberera. Amaanyi gaakyo kyo kigenda byakyo laba kasiikirize kudduka nga naawe bwodduka. Anti oyinza okuba n'ebintu ne bikubulako. Kale n'olaba nga obiraba ng'ebigenda kati ng'olaba ng'omuntu abikutte naye nga tomulaba. Naye nga kisiikirize kati ogezaako okuba nga akigoba todda. Bikubira ddala abantu empi. Kisiikirize kyakubako oluyi. Kipa ky'oluyi.
kikupa ky'oluyine kati nze nate nalwawo mmanya nti kyekikuba kubanga nze lwe kyankuba bano benatuula nabo nange benawa haji munkuba nalwawo okumanya va kuzina engolo ze twakubanga abaana ez'okwekweka n'omusimu geri bwoti noweebuzaabuza agambe mu mulala yamukubye naye bano balinga bakulinga eri oli gyatudde gwolinga eno oli wekka ne balyoka bakumamirira oluyi webapwa naye nga tolaba muntu awanvuyiza mukono kukuba naye olw'obusiru era nagendangawo kati onkubidde ki naye ngaekyamazima tannayumukako kumbe bisiikirize bye byatukubanga Zebidayo efujo eri yakoleranga mbisiikirize n'okulya abaana b'abantu bodi wachi bamulopa kumbana mateeka kati ate ekisiikirize ekyo waliwo we nali akamonde nga kooca omanyi kaali kawoze naye nga kawoze ku ngulu kana ng'obuugi kati nakakubayo bwe nti nensobola nkakyusa bwenkazi eno nalaba kansobedde nenkamira kati mukunjokya okwokya kuli ate nakuwulirira mu mugongo kalina engeri gye kakkirira naye ngokawulirire no mu mugongo oba kakyuka katya nga ate kagenze eno kati okwokya nakuwulirire no mu mugongo olamu bwe nti nga mpulira kakkirira kati njala kulaga nti ekisiikirize kyatukolangako effujjo kyekyankuba muno nga wona okuba omwana nti mululu gwa jjajjaawo kati kyo kyekyate kubanga nga kyo tekyagala ofiire awo kikwagala bukolokolo bulambirira bakituma kyokka Zebidayo yali mwavu kyekyanneewuunyisanga kuba ebisiikirize engeri gye byabbangamu abantu ng'osobola n'okituma ne kibba ssente nze mbirowooza nno kati ne message iri ebaddeko message yagenze njagala ekisiikirize message eriwa bannaye ngisomye ate bwengambye yagambye nze njagala ekisiikirize kigenda kinzibire ssente Bank of Uganda yagambye njagala ekisiikirize kigenda kinzibire ssente mu Bank of Uganda lwaki Zebidayo anti ekisiikirize bakisalira amagezi we bakikusindikira gwe kikube otya gwe nobwoba okikuba nga gwe olumizibwa naye nakyo kirumizibwa kimanya oli mukambwe firimu nagirabako kubanga ffe baatugamba nti noba okitemamu oba okimaze amaanyi era twatandika okuba nga tubeera n'obujambiya bwaffe kati nkirowooza nange kati nti Zebidayo lwaki yalinga mwavu ku bisiikirize byatukolangako effujjo senga yabitumanga ssente eno ya message nayo banaye mbuze nyingi nnyo message ziri kuno kubanga amayembe agabba ssente gonga manyi gye gali era abagalina bagagga era abantu bangi nnyo batereka ssente we yazitadde nga taziraba tobawulirangayo nga ne bw'oba nga oteresa emitwalo 5 wagabala nga gawera tosulamu muntu na muntu n'ogu munju kale n'oba osulamu nabo naye nga wewazitereka tebamanyiiwo n'osanga nga bazitoolako anti amayembe we gaba gabba tegazibbawo zonna gatolako butozi anti n'omulala gamutooleko n'omulala gamutoole go gakuleetera akavangata gigajje bajja lwawo mmanya nti geggo kubanga gayoola olumu mujja sala mangu amagezi ng'omuntu waago tannagaggawala okitegeera musala mangu amagezi ono ne yagambye this man talking painted our home fence mbadde noonya eriko comment nzibire gundi kubanga kati olaba n'abo abafuusira tugamba lwaki tebaafuusanga ssente bafuusa butambaala agendako okulaba abafuusa abo oli naafuusa bubiscuit n'abutugabira naye nga ka biscuit wiiki manyi oba kanaddayo kaddeyo nawayiza nkalidde ate tebakola maduuka kuba yandibadde akola dduuka lya biscuit kugana abo ne babeera awo ne batusobera naye nga gwe kyoba omanya ejjembe ddyo libbira ddala ssente ekisiikirize kigenda kinzibira essente mu Bank of Uganda Zebidayo yali asindika ebisiikirize yabisindika kubba minyama si kubba ssente gaggawala kati ye abasezi bedda kuba ekitambo nagamba kya bugagga naye abasezi kulya ogw'okulya gwali gwabasingira ssente kyembuuza Zebidayo ku baana be yali alya lwaki tebamulopako mu bannamateeka oba abantu okwekobaana ne bamugoba ku kyalo
nga jomulo nabo benyini bati omwenga nga jabbalira abaabo abaabo tebannabakwatako ate bo bamutangule gwe kyobamanyi omusezi ku kyalo aba mukambwe ennyo ate bino byempulira mbuno tosobola kumulumba ojja kusanga kibire waka ekkubo lijja kkubula yes etagambwako abatagambwako era ettaka bano ababba ettaka tebasobola ng'erya Zebidayo tolibba nga tosobola era nze ndaba bano abantu ababba amataka labika nabo baba n'amaanyi ag'enjawulo kubanga waliwo amataka agatabbika yes nga togendayo kakati ongambye amayembe gabba ssente liwo wasi jembe mukama w'amayembe osobola sindika lubowa nakubira ku ssente kuba ogawe bwavubuku tabba lubowa tabba akuwa mu bulungi tasobola kuwa mu bulungi ogambye bwavubuku dda mu bukakkamu naye bujja kgenda ogambye essuubi tolina oli kasunguyira olina entondo oli kalisimaati ate nzira ozira okuzira kye bayita batya nze sikyayagala nanti osobola okumpa ssente nga size nkubanja nyama ntono kana eri mu nkwawa nenduwakanya ng'ozizira tompeera ddala zitwalire ddala oba tosobola kuwoza ssente zange kati eyo embeera gye ndimu ddala mutuufu mba naagaggawala ojja gaggawala katonda agabirira buli kitonde kubanga bo bonna bubonero bw'abaavu Zebidayo akyali mulamu Zebidayo yafa kuba nze bwe ndowooza kubanga we yali omukadde nga tuli bato ate naffe tukuze bawangaala ssebaabo nja kuddayo kondabe waliwo ku nnyame wa Zebidayo yagiteekamu kamulali kolo nali nja kulya naye kolo saalya Zebidayo abbye omwana amutemyetemye amutadde mu luggya ate abagambye mugende mu ttooyi yatuleetera ekikutiya nga ebifi bijjudde omwo n'omusaayi n'akisulawo nti wuuyo omwana wammwe jjajja n'akubirawo omulanga nti omusajja yamusse dda ate ffe ne tubeerawo nga tulowooza aleeseeko ennyama emu emu agireseeya yeeriira amaze kukkuta n'agitusuuliraawo naye ate yatuleka n'akagamba mugende mu ttooyi gy'ali naye ate nno mugagga oyo muganda wange musajja mugagga nze nali manyika omuntu avudde kuba bagamba ettoyi ya kisiraani agwamu afuuka omulalu biki kati obuzibu obwona bwe yayitamu era nali simanyi nti ali gaggawala yagaggawala musajja mugagga era kati emboozi yange eno bwagiwulira yakimanyi bulungi ampagira agamba ntuufu kyamukolako effujjo akiyita mu Zebidayo yabukukira mu ttooyi mundu oba kungulu batugamba twagenda okuggulawo nga kali omukaseka ntumubuuza ekibaddewo naga nze tewali gye nnaalaze nze we twayawukanye wali eri nalumiziddwa njagendako mumanju neŋŋende mumanju era nammwe muzze nga mulaba ninze sinnalwa nayo naye tamanyi kyabaddewo kati abantu ekyo kituufu ekyekisiikirize tebakiwakanye sikize kyaliyo kyaliyo gyekiri ne kaakati ebisiikirize babirogeramu omuntu asobola okukola ekintu naye ng'akikoledde ku kisiikirize kyo waliwo yagambye mu komenti eremu nti abo abawakana nti tebiriyo tebalabangako mukyala ali mwezi nti bo batunulanga waggulu ne balaba omuntu ali mwezi ng'atyaba enku ng'ali n'akabwa omulabako naawe mwezi nga bwotunulira boti omuntu omulaba oyo omukyala naye mu byafaayo yaliwo yabbukukira mu mwezi gwa mumira sitole ogimanyi omwezi gwa mumira ojja kugitubulira olulala sitole ngimanyi omwezi gwamira mumira oyo abasezi baba n'abaana abalungi abawala abalungi layira kakati gwosikirizibwa oba bannaye lwaki baba balungi gwe bakufunira awanti gwe mukubeegomba bwe bakufunira ebiwala nga birungi oba naye byalagawa ate nga tubitya omanyi birinamu ekitambo ebintu ng'ebyo noti olwekyo naye nga abantu abasinga balina ebitambo lwakuba tebamanyi abantu bekiro bebaka ne balogootana naye nga tamanyi nti yalogootanye kubanze omukazi obwatyo namufunako nga ye ne byeyayogedde nobimugamba ku makya tabijjukira kiba kitambo naye baba nasola sebase
kasa yatandika okulogomboka ojja obugambo asula seba ate byoyagala ayogere si byayogerako abanga aliko oba kiki ayogera kino ate tebikwatagana bibeeraawo kati ate gw'owuliriza nnyo n'owulira ng'akonye ku pointi gy'obadde ayoyagala bw'obanga agiwuliriza ennyo ng'ekyo yakivuddeko kyokka ali mu tulo. Nze mba manyi agenda kulogootana atandike nti Peter nakwagadde ne Peter kakati ntegeera obwenzi bwe. Naye ogenda olaba tabikoonako nnyo ebyo by'oyagala kati omuntu alogootana muzibu wa kuwuliriza. Nabwaba musajja ng'alogootana era ajja kulogootana takisi ze zaayimba n'asaana kasubi muyingire okitegeera kati omukazi awuliriza nnyo agamba owaayo oba ayinza ologootana mu byenjagala wa naye babaako obuzibu ku mutwe. Emboozi y'ekisiikirize gyeri abantu bakimanye ekisiikirize ate n'ekirala abaana baabwe tebazanyira mu bisiikirize nakati bikyaliyo. Ebisiikirize bikolera ddala ekisiikirize kyo Katonda kikuwa otambule nakyo yali asobola otukola nga tetukirina. Yali asobola okuzimba ensi eno nga tewali ayina kisiikirize nga n'ekisenge tekirina buli kimu nga tekirina. Okitegeera ngera bwe nabagamba nti yalina amaanyi okutumeeza ng'obutiko gundi yameze wali ne gundi yameze wali okitegeera naye yayagala atulage nti obugumiikiriza kintu kikulu omuntu n'amutondera omwaka mulamba nga awakyakulabirako mmwe abantu tinamweba mukola ebintu byammwe mubikole empola mpola temupapa. Naye gwe tuyagala kugumiikiriza obugagga obwagala ku supiidi. Nagumiikiriza dda sebo nkuze kasoofuna abaana bakuyita taata ng'omwana bw'aba afukamira akugamba baŋŋaana ku ssomero bw'omulembe gwa .com tetukyafukamira naye abasomesa bannange nze abaana bange nali njagala babeere nga bafukamira. Babasomesa babagaana batya ssomero kyeyo naawe anti mbu ate omwana asobola okubuuza hawayo ng'afukamidde. Sikiwulirangako nze nti abasomesa bagaana abaana ofukamira. Ofukamirira abazadde abaana babatwala musomesa ki oba bwesomesa byagundi babatwala anti bo beekwasa abasomesa nti omwana ayogera oluzungu ate oluzungu do terufukamira. Nze bwe baŋŋamba ticca yatugambye nti nno omuntu asomyeko tafukamira naye nga ddala omuntu asomyeko waawa gwalaba afukamira. Bafukamira naawe ng'owaawa nze mbalabye bangi nga bafukamira ticca yali abuze jasi nga yakubuzaabuza n'abalala. Gwe wali ofukamiridde ani? Nze nfukamira nnyo kati kankubuulire bano bamirembe nyooge maamu bwe bafukamira kati neŋŋamba abaana bange nendeka nga mbawadde order mufukamire nga mubuuza abantu ne ekyo kyalaga nti nkuze tikyali abuzaabuziddwamu. Ate nno bagamba nti no tugumiikirize ng'emyaka mwe tuli abalala ate bo bagagga nugamba kati nze ngumiikirize paka mba omukisa ogugwo tegunnajja bwe bati bwe batugumya abantu baffe bakaddiyidde mu mbeera eyo bagumya mugumiikirize. Ate waliwo yaŋŋamba mbu ng'oyagala okutegeera emikisa gyo ogipimeepime siba ku bbeeti kubanga ye wakugezesa wa mukisa ne bukyaŋŋansiba siryangamu gwe omukwabana obupapulo bwe buti nga buwanvu buzibu. Ate teri batugumya nga baneeno mbu nalidde naye nga tazikulaga babigambo gundi yakubye $5,000,000 gundi yakubye naye tumulabako. Ate wewayitawo wiiki obulamu bwe nga buddayo nga naawe bwoli tugamba ne $5,000,000 yagakubye ddi. Kati ne tusiiba obupapula n'ogenda mu byuma bimanyi obubwa n'osibwa akabwa kadduka emisinde ne kakulembera ne kamala ne kakwebera omuyindi ne tumuyita omulogo. Dimaliza kuba kyakulabirako kibi eri abantu abakugoberera wadde otandise okufuna abawagizi kuno betulina okukwata empola tubategeeze nti nedda Yesu lyekkubo era mu Yesu mwe muli obulamu. Gwe kwegamba abantu balagira ddala nti wadde lubowa omuyina
naye nakwerwanako bibyo olumu lubowa abongoota tagabirya kubanga nze obwavu ne bunnuma subi ne bweribula olwaleero nsigala ngamba nti oyo Katonda wange mulamu agije ne wali ne wanajja kumpisaawo kati ate lubowa gwammangu amaanyi kati ate lubowa kati nga bwondaba bwenti si bwe nali maze funa lubowa okulabikako bwenti lwaki togumiikiriza osanga n'ebirala ajja bikola era ngumiikiriza naye just njagadde kulaga wali nti obugumiikiriza nabo bannange bumenya buluma bumenya naye nga ngumiikiriza kubanga kati olaba ntuuseeko bwenti gwe tojjukiranga bwe nali nze nga siina ttama ng'obutama bwawogokkamu nga buno obugumba bulabika dimaliza ebyo ebiseera saagala bikomewo brand wagikyusizza etya anti ndaba toyambadde chekiti leero leero nedda chekiti si nnyingi zennina naye nga zonna kati nyamba brand saagikyusizza badde banatera okumpita chekiti watidde ebigambo by'abantu bantu bakutumako erinnya ssebo bakutuma chekiti kika chekiti genda wali owaka chekiti naye zonna kati engoye ngenda kubanga nzambala n'obusuuti ngenda bukuba lubowa ya ampa lubowa ampa lwakuba nti nno obuzibu lubowa ayina bagaggawaze nnyo naye lwakuba baŋŋambye embunno oyo abo baba bamufuna dda ekyo kyekingumiza n'ekirala kangezeeko kale okusala ku mbeera zembaddemu nfunemuko ku mpisa naye gwe kyembadde siina nampisa twagenda tubuuza agenda omuvuma waki obuuza biki nakulya bajjajja balera ebyejo nayina ekyejo yeyandera ekyejo sijja kulimba nze nga siina mpisa naye ngenda kati ntereramu lubo agenda kutereza nterera nammwe mbayigirako mbalaba nga mwekwata bulungi nange nembayigirako naye zimenya n'obuuza omuntu takuddamu enkyovu jjawo amaanyi oba nawe oba obuuza bubi towekkakkanya nga obuuza kasita mubuuzi njijjako n'obugaalo bindi nga mbuuza kubanga olina eriisa erimu amaaso gonna kwegali naye mwema mubuuza nalaba mujjako akakoofiira olina okugjako okakola booti kibayitira nti omuntu omugjiddeko enkoofiira tobuuza nakoofiira ku mutwe wakiri okwatako kale n'omulaga nti kati nange njijjako olumu obugaalo bini nembuuza naye waliwo we nagenda ebbombo bali bayina empisa abasirikale kano yali ampise naye ng'alina emirimu gy'okusiiga ebipande bambi omulimu ogwo saagufuna kubanga ye yagunjagaliza nanga wandiika awo amannya go n'ennamba y'essimu na buli kimu essimu yange bagibba yolina lubowa naye bwe nali nnyingira munda olw'okuba kanampise nga nsaagala ŋŋambako naye banaba okumulyango jawe enkofiira jako obugalubindi ne bankambuwalira ate awo nentya neŋŋamba kano bo tebamutya bo tebaagala kumanya era nabujjako buli kimu buba netegereze bulungi awo nempitawo bali abasajja kubanga bayiga engeri gyakuyirawo omubiri sako ojjeko galubindi omubuuzeeko nja kumugirako egalubindi oyagala kunyooma si kunyooma naye ngaera bwe nagambye tulina okubamuko okwepanka okutonotono kati abayimbi batugamba tulina we twalina olukiiko lw'abayimbi omuyimbi tolina kuba na mpisa nnyingi beera zibeeremu naye teziba nnyingi okitegeera okubanga mulimu abantu bamanyi abannayuganda amaaso gaabwe gali mu ngalo nti ekintu nasobola kirabako nga takikutteeko ekintu amala kikwatako n'akakasa nti akirabye kikyotegeeza kati bwe njijjako obugalo meza n'okunkwata mu liiso olina okwepankamu bayega Queen wammansaasira nali musajja munaku nnyo kati bwe ntuuse e Kampala ninnyambalako mundeke neepankemu era senga mbadde nsobola okufunayo akamotoka
bandi nvuze nga ntudde waggulu katanda sekulimba Malisa kankwerese ng'olyanga mizindalo waggulu nosooka gwe muganda wange tuvudde wala obuyumba bw'essubi obwo wali obwebaseemu ennyumba ey'essubi naye nungi nnyo etya gwe gizimba siya mbonaye ennungi nnyo maama nze njogera ku gundi leero etonnya wano enkya etonnya walala woziba wano awalala wewatonya ekutama njogera ku buweweevu tewali buweweevu ebisana obanga ali ku beach era eyo enjogera ogiraba kugumya abantu bazizimba baleme zivaamu kubanga nze kankubuulire twatemanga essubi n'olibikka wano nti awo kati mumazeewo amaanyi nejja enkuba awalala wewatonya mba waliwo eyazze n'alisikawo ekyokubiri ate twali kutamya nnyo mu mulyango kati ate oyisaawo akataala kajja kaaka anti ne likwata nga tomanyi temwali egenderezanga maama era nze nasaasiranga emini egyasulanga mu ssubi gyabanga mu kufa kwereebe kuba ejja leero enkya ne mugizaawo mubanga nkuyege temukkiriza oluba okujja enkya ebintu byajjirangamu twamalanga obusa wansi mbuye seminti naye nno oli najja n'akugamba akasake mulale kalina akawoowo akalungi naye ng'obusa bwente bungi awunya atya obulungi kuba kuduula toyinza gamba abantu bamadde obusa mu nju mbwabula bannanga obusa bulina akawoowo akalungi naye nga ye taswalirawo mmere naye ffe twabumaalanga muteekamu omuti mu makkati libanga ssabo kyokka nga nnyumba gye musulamu kati ffe ate abato nga tukwata omuti ogwo naye tulyoka twewuubira okwo notusanga nga twetwa ennyumba nga kyavuka kyakuzannya ekitanda yalinga komerera bakaluka nga katandaalo jjajja yeebase kumbe nkuyege no wansi abakulu baalya dda jjajja aba yeekyusa ng'ali ku ttaka kwegamba eyo embeera bayiga kwini bw'oba ondaba yembeera mwenakulira kati okundaba nga nnyirira waneeno era nze mpangisa amayumba seepankangako ne ngamba baani babulooka ebyo byempulira owaye toyi nnungi amazzi gali awo kumpi yatayiro sibitegeera era nze ekiyumba kye bampa nga nebaka kubanga nze saabikuliramu ebyo ebyakabi ffe tunaabira ku budomola banaabira ku shawa ozimanyira ezo shawa nze eyo shawa olunaku lwe naginaabirako obwo obuzi bunnyogoge nasooka nembuukayo nemala nenkateekako mpolampola nenjijja nga mmanyira kamanyiire njijja mmanyira kamanyiire ekirala kayina engeri omanyi obuzi obwo buyina engeri gye bugiramu buti nga bukuyiira nenkuba kati nze ntyo teekayo omutwe bonna bungiire nasooka nemambaza kifuba kyokka kati gweze bwenkugamba nti bwemba nvudde eyo obambaza kifuba gasooke gayiika eno wegati kati ojja mpola ojja okamanyiira naye ffe twamanyiira akadomola nti okayiwamu amazzi neweekuba kati nze n'ekyangu ekyennyini ntegeera kino ng'okisaze kakutiya ekyo kikalabula naye abantu balina obukuuta nga kayitako buyisi kati olususu lwe aluwa ekitiibwa ayisako buyisa naye ffe tufuna ebyangwe ngobwekolobola bwekoloboza oti ewonabisa kakutiya kakutiya akakakutiya ako anti kankolobola bulungi nze omwami n'akuwasa njabimanyiira ngaye tayagala anti wagamba gweyagala bakuwase buwasa mbimanyiira oli bwanteeka mu bulamu bwayagala mbeeremu otuuka n'obumanyiira kubanga nti nze kankubuulire ebyo ebiyigo ebyo ebiseerera ebyo ebyatayira eziseerera nze nagwamu ebigonga 8 era nze abagwa mu biyigo bwe bempulira ne bafuna obuzibu nze balaka baliko emmindi kuba nze ku bigo bye nali nguddeko omu nga sifune yadde awannuma naye ng'omuntu akulidde mu kyalo aba n'akabiri akagumu
mbigwamu nenekwata eno neno bwenti eno nga ndaba ngerawo gruba enkeera nembeera nga siina dda wannuma nenziramu kugamba kumanyira byeyiga ebyo tayiro zitemagana ziti ffe twakulira mu buli obuyumba jjajja bwagenda munimira kumawo nessubi era afune wazibikira lyasuze litonnya aliserikanga bubi kale ate ekisese oba oyingiramu akakayumba jjukira okutamamu booti okutama nga n'oli afuluma naye azza akutama emitwe mwena ne musooka mugyekonerawo mulyango bwettu kugamba ng'obuzibu obuli awo era oli bw'aba aleeta emmere ng'agenda ogiyingiza amala kuba nduulu ndeeta emmere kati mwena mukole ki muveeyo naye n'amala tayogera ogwa mu katogo ate akatogo k'omukyalo kabaamu ebinyeebwa mu bijanjaalo nze nkubuulira akola akatogo nga yakayiyeeko ebinyeebwa n'amala n'ayiwamu ebisepule n'ebijanjalo byennyini bo babigatta kati ate olaba enswa twazifuulanga enva mu binyeebwa ebinyeebwa nva kyo bisaliramu ebitulatula ate ayiwamu nswa mwetemwabiryako ekitegerekeka naye ate ebinyeebwa biyiwamu ebijanjalo bali bo ab'omukyalo tobanyumiza buli kimu ayagala akiryeko anti gojja obatwalire ku bintu olabe nga byakulya bw'omutwalira buli kimu ayagala akiryeko talina kyagamba nti guno omugati gwa kunywera ku kyayi ku makya bino ebiberenge okitegeera anti essowaani ajagiyiwamu ebiberenge akubeko omugaati buli kyowaleese nkitegeera abaire okukirya weewaawo gomano akatonda ali eyo atugoberera we bali kutwagala ntumira mwenna abatuwa akadde kammwe kadata Miss DJ Favor nkwagala nnyo Eliza nkwagala nnyo Kasule nkwagala nnyo n'abalala mwenna mwebale kutuwa kadde Mama Matthew kadata buli kadde n'okubanja baganda bange bano nti limaliza mukomyewo oludde mukomyawo kati ddayo addemu atutangaze kwena emboozi ekyo no kikolera ddala amakulu mwebale kutulaga nti tuli ba mugaso mwebale tambulira wamu naffe era mwebale kufuuka family emu mbagala nnyo mweraba